Sabiti Muzeyi tusaba Mukama amusuuse. Sabiti Muzeyi, he's among the few certified pure generals. General Sabiti Muzeyi. Muzeyi oyo. Era miko mudumizi wa police. Oyo Muzeyi yafune first class degree from Makerere University. Bakugamba kitaawe yali amuganye n'okujoyininga. Sorry, family ye yali amuganye okujoyininga amaje. But he was convinced naga joininga. Ali so liberal. Nenda byo buchayi ngagudde ku accident. Obuchayi. Wa ku social media? Ku social media. Obuchayi buno mu bukendeeze. Nga musajja talina tabu jiro. Singa mumanyi lwaki bamujja ku bwa IGP, deputy IGP. Mwenda mwali sabidde Sabiti abeere mulamu. Sinza byogera wano. Lwaki yajibwa ku IGP. I think a deputy IGP is serving for the shortest time in history. A very clever, intelligent man. And very humble. Very humble. Mpulidde nga bagamba, yes, mu mateeka ga UPDF, general alina okubanga alina driver amuvuga. Ye yadde yeevuga ne mukyala we. Abadde mbabiri bo. Yes. Olumu abantu abamu beetaga privacy yaabwe. Nze nange olumu nyina lweseetaaga basirikale ne ba driver. Yes. Nga nevuga nzeka. Olya? Kaakati bambi bali mu buleminga. Lwaki tyabadde na moloke gulawo kubo? Kati banegala kibaga. Gwanga lyafa. Wano mu Uganda wokka wosanga ba general bayine moloke zigulawo amakubo. Rwanda wano gye mutagala kuwulira. General Mubarak Muganga adomira amaje. CDF Rwanda. Mukwano gwange sigumu sebiri ngajja ku mukolo kwendi najja ye ne driver iwe no musirikalo ogwo tebayine gulawo kubo ndayiranga ntya Katonda bwaba Mubaraka Muganga ayine moloke gulawe kubo Katonda nzite. CDF Rwanda atambulya mu Land Cruiser emu ne driver we ne bodyguard. Ate CDF Rwanda tabeera ku mukolo nga atudde mu bantu n'olaba ku musirikale. Babeerawo naye nga tusobola tabayina kubanga bo beebuuza bwe tuba bw'aba general tasobola kusechuwali bw'eba security y'eggwanga tasobola kusechuwalinga security ya buli muntu, then we don't deserve to be called generals. Is it? Yes. Ne wano ogenda ku mukolo omuntu omulala ayinza okubeera ku mukolo nga tegubadde official notategeera ye muhoozi oyo. Kino muhoozi toyinza kutegeera. Very humble, extremely humble. Kino nkyogera nga ntya Katonda. Humbleness genda aba muhoozi ejja kukoba ku muhoozi. Abaana abakulidde mu bitibwa nga ba muhoozi tewali kibe exciting. Obontegedde? Bukimba kirabye. Osanga wano Kano oba brigadier oba captain oba lieutenant muganda wange ng'olugezigezi n'okwepanka kwayina amalala ogala kulinnya abantu ku mitwe. Muhoozi tayinza kubuuza nga atudde. Never. Ayimirira. Wow. Tasobola. Olumu nali Ntebe wano nali ngenda mu State House. Ulira ntudde wano ku Botanical Beach awo ku Imperial Royal Hotel. Emoloka neyitawo na nkubira esimu nangamba, is it you? Gwe gwendabye wano nti yes. Kati nengamba omu ku baana bange bembeera nabo nti Muhoozi ava kuyitawo nagamba Mr. Gashumba Olimba, that can't be the CDF. Nemugamba ye CDF yava kuyitawo. Katakikiriza tewali bugombe teri kwepanga. Ngazi ne muluka zetwala ne bajja ne bagalo bali nnyo obulinyanga mulimba kubo ne bagalo basindike mabbali bo bayitewo. Bepankidde ku mulembe guno n'ensi ejja bakkakkanya. Bayina amaanyi. Tebayina amaanyi. Ayina amaanyi aliogo. Mu government yona ayina amaanyi eyoweri kuba bano bonna abazika bwaziki. Mubeere bakkakkamu. Kati omusango Sabiti Muzeyi gwe yazizza ogumanyi mbu tyabadde na mmotoka eggulawo ki. Yes, nange olumunzikiriziganya kati nga omuntu ali ku level ya general nga Sabiti bintu bingi ebiera ku mutwe gwe okulowooza. Naye twebaza mu Katonda ti Sabiti ali mu mbeera nnungi, is recovering well.
helicopter y'amagye yamugyeyo kati ekibuuzo kiri nti gwe kungu bw'ofunira accident awo yagifunidde waliwo eddwaliro okumpi erisobola okukwata endingako tewali na motoka oba gwe wagamba nti buli highway yali badde ebeera ambulance nga 2 all over the world accident zigwa naye response ebeerawo owulidde response ebeerawo eri etya kungu agudde ku accident ayambiddwa atya okuva wagwidde ku accident ate bw'otunira abantu bonna abadde bavuma sabbiiti abagamba nti abadde bamubika bonna balina profile pic za Kyagulanyi. Really? Yes, these are facts. Abadde bamubika? Yeah, bonna profile pic Kyagulanyi. Nga bakula bubi. Ontegedde? Kakati oba mubalaze obukyayi buno nga bali mu buyinza bafuna batya okwagala ku handing over power to you? Okitegera? Omanyimu abasinga bano mubogerako nga temumanyi but fe Katonda omukisa gwatuyambidde winter face with them. Interact with them. Yes, oyina omusirikale gw'osinkana mu police n'ogamba yes he deserves to be. Oyina gw'osanga n'ogamba ono yafuuka atya kino kyali. N'ogezako munoonyerezako banna abakola ne training bagamba oyo baayisanga muyise naye nga munene. Egenda nga bugenzi. Abantu balekerawo okubika abantu n'okusanyukira abantu abafunye ebizibu real. Kaka nkubuuze bw'omubika nga mulamu n'afa asigalawo nga mulamu era asigala muki mulamu so sabbiiti tukusabira owone kama yebali yamusuusizza degree first class degree yakivuba industrial something since no course zemujjarega nno no it was over industrial chemistry or something yes. like that ontege mu family yali emuganyi wachege anyway bibi kugundi kale ebya Geno Sabit Muzeyi fande kati kizeeyo Geno Sabit Muzeyi bwe yafunye accident yatwaliddwa mu Lago Hospital ba Nakasero Hospital yatwaliddwa Nakasero nyinyi yakasta mu jeri natwalibwa ali owulidde kati ongamba otya nti 40 years muli mu buyinza naye eddwaliro lya mwerenyi the official national hospital nayo timuli yesiga amanya nze Dr. Senjobe Richard olwanjagadde twogere ku kitafeeri anona muliketa oba graviola oba kye bayita sour sop oba guanabana kye kitafeeri amakoola gaakyo galimu ekirungo kya nakyo anti-inflammatory galimu nakyo antioxidant galina nakyo anti-carcinogen gayamba okujjanjaba wamu n'okupreventinga cancer fe twakolamu n'amajani agayitibwa anona ojja kubuze ku Biva Organic n'ogefunira gayamba nnyo ku lung cancer ow'amawuggwe gayamba nnyo ku bantu abalina throat cancer ow'emimiro ekitafeeri kiyamba nnyo ku bantu abalina high blood pressure ate tegakoma okwo gayamba n'abali diabetic abalina obulwadde bwa sukaali amajani g'ekitafeeri gano gayamba nnyo ku bantu abalina ekizibu kya STDs bw'okozesa amajani g'ekitafeeri malungi nnyo nze Dr. Senjobe enkyukakyuka gye weetaaga mu bulamu bwo teri muntu agenda gikutuusaako okuggyako ggwe wennyini embeera embi gy'olimu bw'oba ogirimu essaawa zino gw'olina okulwana n'ogivaamu si pastor si reverend si bishop si prophet ajja okujja mu mbeera gy'olimu gwe wennyini gwandaba essaawa zino ekirala temuggwaamu maanyi temu giving up fena tufuna setbacks zetamanyi bungi ku nsi kuno naye tuyimirire again abawanguzi ku nsi be bantu abagudde emirundi emingi but every time buli lwe bagwa standing up ekirala no matter omulimu gw'olimu oba ogwagala oba togwagala gukole ne mukama wo yeewuunye bw'oba ovuga vuga boda n'obwegendereza ono gwovuze akusabe namba ye nga baba yeetaaga mutwalako mu kitundu ekirala anoonya ggwe bw'oba oli mu dduuka ng'okola mu dduuka customer care yo yeyina okuba nga ekyasinze bw'oba oli ku washing bay making sure nti bw'oba oyozeza emmoloka y'omuntu okola omulimu naye ne yeewuunya emirimu egimu interviews tuzikola situmanyi so mbasaba
mwenna abampuliriza gwonna omulimo gw'okola okuva tudde guvaluwinga nti mukulu nnyo as long as omulimo guno gukuwa ekyokulya ne gukupangisiza ennyumba w'osula oba w'okolera ogwo mulimo mulungi. Na bano bonna be mulaba mwegomba musajja nga Sudiri yavugako taxi ng'avuga special high Bungereza nga bwe mulaba zino ze muyita Uber ye yazivuganga e Bungereza. Abasajja nga Basagodo ni wava munno my favorite emirimu gyonna baagikola ne bafuuka kye bali. President Yoweri Museveni ono atukalakatidde emyaka 4 yaliko research officer mu president's office. Research officer abeera ne kadesika akatenkana na monitor zine za TV. Nekat is the president of this country. Next time ngenda babulira abantu abasooka okukola emirimu gye mujeregerera nenga bakimekinze. Nerabidde ekintu gye nombadde kyangamba kyasooka okukola. I think he was a teacher. Kati nabeerako CDF. So temu giving up ku mirimu gye mukola. Nekola omulimo n'omutima gumu. Mwe baganda bafa abali e Qatar, abali e Saudi Arabia, abali e Dubai abakola emirimu gy'obwayaaya. Yes manyiti mujagala. Ne gukola omulimo ogwo as long as gukuweerera. So le guweerera abaana bo gulabira family ye Uganda. Challenge gye tulina ffe ng'abakozesa eri emu. You can hardly identify omuntu omukozi omulungi. Ye challenge gye tulina. Yes abaana mwe bali abaana bakola emirimu obulungi ennyo. Niyo mu identifying. Actually the biggest challenge banna Uganda gye tulina ffe abakozesa human resource. Gwe bobeera bodyguard w'omuntu. Are you doing that job so well? Bobeera ng'oli messenger mu office omulimu ogwo ogukola n'omutima gumu. Bobeera driver w'omuntu omulimu ogwo ogukola n'omutima gumu. Bobeera cleaner. Mu Uganda muno singa ombuuziza ba cleaner bakyasinze okukola omulimu n'okwagala. Ba cleaners ba cafe javas. Kino nkyogera nga ntya Katonda. Era abantu nze benkyasinze okutiipinga be ba cleaners ba cafe javas. Osanga omwana yamaliriza degree ye naye ng'omulimu gwabula ne he's a cleaner mu toilet. Era njogera nabo ne mbagamba kola omulimu guno gujja kutuusa ku muntu omulala. Era nze bensinga okutiipinga ba cleaners ba cafe javas. Kati gwampuliriza bw'oba oli cleaner wa kizimbe kyonna oba cleaner wa office ya mukamaawo ogikilininga n'omutima gumu. Bw'eba office eyo ng'eri mu carpets nga yeetaaga kuhuvinga ogihuvinga. Gwe bw'obeera maid maka g'omuntu ofaayo okuyiyiza mukamaawo kikyanaalya mumpulira ndowooza. So it's very very important nti buli mulimo gwe tugukola n'omutima gumu. Bw'oba oli musirikale ng'olina kukuuma muntu 24 hours amaaso go galina kubeera ku principal wo 24 hours gwe mulimo gukuweebwa sawa 24. Bw'obeera nga oli bodyguard wa muntu otoloka ofunamu ekikoobo epanga muyingidde compound ye mutuuse waka. Ate ne bwe mutuuka waka okutuuka omusirikale okumu kubeera kuwulira. Ne wane waffe Uganda w'osanga omusirikale n'omukubira simu emirundi 15 nga tagikwata yeebasenga Kampala talumbwa. Omusirikale wo akukuuma. Yes. Of course they are good bodyguards. They are good cross bodyguards abali mu Kampala mu bangi bemanyi abamu abali under SFC abali under counter terrorism abali under military police nga they are very good. Nga following omulimu. Ne mulimu ne bali the opposite. Malage ekolera. Yes. Kakati bo malage wekolera buli principal gwe bakuwa n'abeera naawe okumala wiiki emu 2 n'akuzaayo. N'ogamba nze tibanjagala. Ekya okunywa omwenge abaana abato mbeegayiridde omwenge teguli mu kirungi. Kino nkibagamba tewali kintu kirungi kiri mu mwenge. Kujjako kwonoona obwonoonyi. Tekiriimu. I'm extremely worried kuleeta abaana abato kwe banywera omwenge. Twafiirwa muganda waffe ntugenda okumuziika e Masaka ne tusula mu lumbe na tukasawa nga 7 ogw'ekiro. Naye ng'agannyabo 80% ku bavubuka abaliwo bonna batamidde baŋoŋŋoola buŋoŋŋoozi. Waragi ng'oguli kubali. Ng'omwenge oguli kubata ate ekyanneewuunyisa
abasajja abakulu senior citizens bonga bali soba naye abaana abatongo omwenge go banywedde gukushokinga omwenge teguli mu kirungi kino nze kibagamba omwenge teguli mu kirungi agunywa n'agangayira banywa buli kika kya mwenge kati waliwo omwenge bayita BMW mwenge waraji BMW at least bweba BMW tosobola gigula at least ginywere mu mwenge you get it bwaba tusobola motoka BMW wakiri ginywe mu mwenge obadde yogera ku bakozi Mwami Gashumba nonzijukiza waliwo kati n'omuze fena tufuna ebizu fena tufiirwa omukozi bafiiridde omuntu mu byalo n'agenda ate n'atuuka bafunye ebizibu birala ate n'addamu n'omuwa ssente oba n'omuwa ku ssente zo oba n'omuwa agende ate n'atuuka nti ezindeeta sizirina sindika agamba mukama we amukozesa oyo taba serious ekyokubiri absenteeism gwenga buli mwezi obala ne excuse ekujja ku mulimu absenteeism nafiridwa senga nafiridwa kojja nafiridwa gundi mu kyalo baneetaaga mukama we atuuka n'akukoowa nakwetamwa ate ffe kitaffe yatugamba nti ekisooka ku muguguugwo ziba mpisa zo bw'onoolemwa ewakkungu n'ojja ewa Gashumba with the same behavior ne Gashumba ajja kulemwa ogende wa Balamu n'obeere ne wa Balamu naye akulemwe ogende ewa omuntu omulala okitegeera ogenda n'empisa zo ku mugugu era nze singa ombuuzizza challenge etulina mu Uganda muno ya mindset kino ekibuuzo nkibuuza nnyo era mmwe abatemamu muno obuntu njala mukatememu mbeegayiridde nze buli lwe nninnya ennyonyi ngegenda kuyita Middle East chances are 90% kuliko abaana bafa bagenda okukola obwannakadaama oba sekadaama abagenda ate nga si batono bangi baba veirinze ennyonyi emu bwe nninnya the same plane ng'ekomawo Uganda ngisangako abayindi n'abachina abazze Uganda abalaba opportunities in Uganda ffe zetutalaba lwaki abachina abayindi abalitria balabye opportunities mu Uganda ffe zetutalaba mindset ne discipline abasomali abo balaba mugamba bali strict kubanga bali ku mirimu n'abayindi era kyobalaba na Uganda basinga baganze sikolera muyindi kubanga omuyindi bwagamba nti tuka sawa 3 zibati zibasatu you get it njala ombulireyo nti wali oyingiddeko mu cafe Javas nosangamu omwana omukozi ng'ali ku simu never never tekiriyo very organized ne wane wafo oyingira restaurant n'otula n'omalamu eddakiika 3 nga ba waiter ne ba waitress tebannabakulaba buli omu ali ku simu ye ku whatsapp kati oyo ng'agamba nti ddogo baamuloga si ddogo no kiba kizibu kyaffe era omuntu anakyusa eggwanga lino alina okubeera omukambwe nnyo nga gyenkomeza lwaki omuwala abadde akola mu cafe Javas takwata simu ng'akola the same girl bw'atandikawo ka restaurant ke n'akulabye n'arecruitinga bannayuganda oyingira mu restaurant eyo nga buli omu ali ku simu ye n'amaduuka bwe gali oyingira mu dduuka nga tewali akuliko buli omu ali ku simu ye nga webali yes very unfortunate so nze era mbiriivinga mu Uganda muno emirimu mwegiri ffe tulina n'emirimu egy'okuwa abantu yes naye oguwaani ekisooka obubbi obubbi buli mu ggwanga muno nze bwesirabanga bw'osasula forward bakuleetera omusenyu baleeta erefu wasasudde forward balese erefu bw'osasula sino tracker bagenda kuleeta bu forward bumeka bubiri obubbi obuli mu Uganda muno buli every sector kati wesigani I don't know kati fa abalunzi otuuka ng'olina embuzi leetisa embuzi 6 n'okola random audit ng'embuzi 20 tezirabikako ng'abakya bazitunze abalaalo n'abakozi kwegamba I don't know otegera ndo omutabana yuguliwa obuuza lwaki omuntu aba ne discipline ng'akolera abantu abali strict bw'agenda n'atandika ekikye byabadde takola eri wano byatandikirako nze teri kintu kinnuma okuba nti kati buli kintu kyennyina okugula I have to be there in person alina okwebererawo gwe mwennyini yes bwe mba ngenda ku servicing emmotoka personally nyina okugenda mu Toyota Uganda negulireyo parts za mmotoka otegera kubanga sigumusa ebiri n'owo omuntu genda ongulye parts zino n'agenda n'aleeta enjiye n'akuwa kirisiiti emmotoka piiki yayo ne dropping okiwulira bw'oba ogula ebintu by'okuzimba nga bya plumbing
you have to go there in person kubago ate okumanya abaana bawano bajooga kanate kajja kushokinga omuntu akuga nti Frank Mr. Gashumba ekintu kyewetaaga kya mitwalo 16 n'okwata emitwalo 16 n'ogimuwa owulira ate n'akuletera eky'emitwalo 2 nga nakyo kiri fake ankirese bubi omugamba neetaaga ekintu bwe kinagamba kya mitwalo 16 owulira gwe n'okitegeera nti kya mitwalo 14 n'omugamba ene we mitwalo 2 ginaakola ki n'omu mitwalo 16 ate tagula na kino kiri original n'agula ekifo eky'emitwalo 2 kyakuwa you get it there's a crisis in this country there's a problem a serious one ey'amaanyi ennyo gesimanyi na kumanya. So how do we get over it? What should we do? Lino eggwanga essaala zokka terisobola kununula ggwanga lino. Lino eggwanga leetaaga okukubako bbomu abantu abasukka buli omu asukka emyaka oba 45 ne basaanawo Katonda n'atonda eddala. Katuli bubi. N'ogenda ku petrol station lita tebakuwa lita. Singa National Bureau of Standards egenze ku buli petrol station ne bazikebera ekuwa amafuta agali full ozibalira ku ngalo. Fetteko obutesi ne bayiwamu. Mwabampuliza leero njala mukakase ekintu kino. Genda ku edduuka B ogulewo kilo ya sukaali ogende ku dduuka C bapimedese mu kilo olabo ewera ejja kubeera grams 8 bateekako ekyuma ne kipima bwe kiti baba balimba baba azikwatamu ogula grams 10 bakwa grams 8 pharmacy zino zemulaba pharmacy study yakolebwa 76% kudaga ekyuna mu pharmacy fake eritali fake teri effective terikola nze nange byansobera ekine ogula eddagala lyerimu onali kuguza mutwalo oli nali kuguza 1200 ekyo kyonkimanyi kiva ku kikati Panadol entuufu epeya yinza okubeera kusinyinga 6 Panadol entuufu ate zino ez'ebitaano ezo njiye ezo biyiye katumira ki wane Uganda wogula insecticide n'ofuira dumu ogula insecticide n'ogifuira ekiyenye ne kikuba sama ne kikusiibula nti bye bye ne kigenda nengo oguze kukifuira kukitta yes ne kikubira sama wane Uganda ogula eddagala lifuira ensiri zijooga neva kuluma nekuyimbira n'akayimba ekiro mu kutuuku nengo wagifuide yes ng'otuusa waka saawa 12 n'oggalawo ekisenge n'ofuira mu buli nsonda n'osibawo for 15 minutes n'oddamu n'oggulawo kwabe bagamba ensiri za Uganda zijooga to the extent eva mu kuluma nevuumira ne mu kutuuko n'ekuyimbira ekiro kyonna. There's a problem in this country. Ate bana bakebera eby'omutindo bali kuki bebase because our population jiba be exploiting. Wano nze nakugamba wano institution yokka gye nkakasa nti ekola 24 hours bagita UPDF kubanga successfully for the last 40 years it protecting nze n'ebyaffe kubanga all over the world amagye galina kuuma borders okitegeera yo successfully UPDF yo toyogerako. You get it? There's a serious crisis in this country. Okimanyi mateeka buli myezi 6 bino ebyuma bibatukebeza omusaayi oba oyina omusujja oba oyina kikyonna buli myezi 6 balina be inspecting. Every after 6 months baba ino be inspecting addimu gye mugenda. Muwala wange ennaku ezo ngamba yalwala alusaz ne mugamba nsibeewo miliyoni ya sente bw'ogenda mu laboratories bbiri ne bagamba nti olina alusaz miliyoni eno yiino jangu ginone naye nga atambudde ng'ajja nzijuke namu emitwalo 5 genda njala ogende mu laboratory bbiri bw'okoma ng'olina alusaz miliyoni yiyo yabwere zonna zamugamba ali negative talina ulcers naye ng'obulwale obwabaddemu bonna mugambye alina bajjanjaba ulcers. Yes, mami wange olumu yalwala nankubira simu nangamba bamuzudde alina typhoid ne mugamba mami no jangu e Kampala najje Kampala ne tumutwala her favorite doctor omita doctor kwagala nakwagala namugamba mukadde bw'obeera ne typhoid ngenda kuva mu busawo yamutulako butunuzi
bagenda okebera mami ngali negative nenge Masaka gyabadde bamugambye alina typhoid bamuwadde ne kutya yepekeza okumira mwera bampuliriza wano ku radio 4 radio 7 radio 8 temuzanyira mu bulamu bwamwe bwogera mu laboratory ne gamba nti olina obulwadde buno genda ne mu B ne C kokole ki confirming this country is dead, everything is dead in this country. Kine gwanga litaga kusabira twajiwa kati nekizibu kya infection buli wogenda mu ddwaliro otutta omwana bamukebera nga ne tewali kirwadde kyetulaba naye alina infection. Kati kankubulire bwoba olina omwana the best doctor I can recommend ku baana bamuyita Dr. Moroz. Dr. Moroz asangibwa ku Shua House aina St. Andrew Medical Center. Nkiddamu bamuyita Dr. Moroz asangibwa ku Shua House edwere bayita St. Andrew Medical Center. Mumanyidde for the last 27 yali musawo wa Chile from day one. Bano the conservative doctors conservative doctor omulala gwenterawo omukono nti ono mwesiga ku byabakyala bamuyita Dr. Byaruhanga ku byabakyala Kampala Medical Chambers iri awo ku Buganda is it Buganda Road? Yes. You get it? Be bali ba doctor bayingira emirimu gino ne passion to serve sikubba otwala omwana ne bamwekebejja n'abazadde abali abatuwuliriza abasinga obungi buli mwagamba infection mu baana n'ekirala kwe kiva ekimanyi n'ebisirapusi ze muwa abaana mubaze ku ddagala lyaffe liri regional bamaama baffe bafumbanga ebikoola by'emicungwa emiyembe ne bateekamu nakana akaddo ke bagita nyambala zitonyaka akakakana bwe katyo n'entangawuuzi bano ne banywa ng'omwana abeera n'ekifuba. You get it? Syrup zifuuse eki? Syrups. Nafuna syrup okuvanga yakazaalibwa mpaka anywa gantuntu. Nze nkugambye mu Uganda muno mukyalimu ba doctor. Ne mu police muno mukyalimu abasajja nga 24 hours ayina patriotism ye mu driving to serve this country. Ne UPDF ejiraba. There are many officers in UPDF nga patriotism ye bakulembera to serve this country. Unfortunately competition in obubbi ebitutewala. I have a doctor mukwano gwange yangamba nti ku bakyala 10 mu Uganda muno mukaaga basobola okusindika omwana naye olw'okuba amalwaliro gaagala okukola sente n'omukazi asobola okusindika omwana bamusala busazi kubanga bakimanyi banamusala ezo miliyoni 6. Era buli omukyala bwakola section sente ziba nnyingi okusinga nga zadde naturally. Malayika yazadde okiraba owulira owulira ndowooza lindako lwaki nkubulira nti yazadde kikulu nnyo okubulira abantu but doctor abadde amukolako from day one kuyogayoga kyokuzaala omwana ekyo kya bulijjo abantu banonyeza abaana ne babula mu migashumba yogayoga kyebaliza mukama ewaffe tewaliyo muntu yalemwa kuzaala. Let me tell you, Malaika, congratulations. Let me tell you, Dr. Byaruhanga oyo wa Kampala Medical Chambers from day one gyabadde agenda Continental nakugamba bintu bya family mu bikuume nga covertly bwe yatuuka okucheckinga in ensambya mu ddwaliro doctor najja these junior doctors nga bagamba bamulongoose bamusale yaga no mba mu monitoring from day one up to today asobola okwesindikira omwana era n'amuzaala ko gasingati yaliwo senior bali bagenda musala. But on a special note in Zambia Hospital, I think lyerimu ku malwaliro amalungi ennyo. Zambia Hospital. Wingi y'abakyala. Manyinzi nnyo byogera. Ati sina wingi y'abakyala. Zambia Hospital yawonya ne mutabani wange Jona. Kati singa Byaruhanga tiyaliwo bali mubaazi. Era bali mubaazi. Nengo omwana yamwezaalidde. Normally. Okitegeera? So for bino tubyogera with experience. Tubimanyi with experience. Bano ba Dr. Byaruhanga be ba doctor abakyalina calling to serve but never meka bali bameka oyo mwonozi gwe nkugambye boli musikana you be shocked. A simple conservative doctor oyo njukira shira bwe yalwala nga mayino okukubira essimu omwana ali atya kati. You get it? These are the few unsung heroes mu ggwanga muno. N'azaala omwana
the following day ne bamu discharging the following day. Yes. Kati singa mukazi watu bamubaga atenga yali asobola kugambye duka yabaga no tewali mbeera n'omulongosesa alina okwezalira omwana era n'amuzaala nyalo okwagala sente amalwali babaaza abakyala mu malwali ate dokita nyini yatunyumiza oyo nti side effects eziri mu kusala abaana ekisooka bamusirisa otegeera nyingi nnyo bamusirisa tumanyi wagenda okusala kyogaba amala gasala kati waliwo ekipya mbu omukazi bw'aba tayagala kulumibwa pain labor pains mbu bakuba empiso mu mugongo omwana n'omudelivaringa nga asaaga obusaazi mbu kiina side effects ezitamanyiddwa okitegeera so bwe bityo bwe biri kati abantu then tetuyambiddwa because abantu ffe tuli vulnerable kyonna kyetulaba katale tetubimanyi omuntu wali kyana mukaaga yagula bampeyo kapanada abantu tobanenya ate ne badokita abasala abaana tobanenya ask me why naye agala kasente dokita amala emyaka 5 ng'asoma okufuuka dokita siba kiri mukaaga actually kati myaka 6 alina ne guli ogwa intani dokita asasulwa sente meka milioni 2.5 omwaka parliament afuna meka kadda 5 ba commissioner mu bitongole bya government bafuna sente meka wale bafuna 8 wale bafuna 5 wale bafuna kati dokita naye aba alwana akole ensambya akole Nakasero hospital akole Mengo akole case clinic akunganye naye awezeyo milioni 10 singa wano waliwo kibaita salary regulatory authority determining ofuna sente meka you get my point bwesto bwekiri well ekyo kintu teku jagala tugende kusongendera kintu adde kwegunguka abasomesa akalangiridde olunaku olwaleero abo nabo kibatutawanya bagala musaala bagamba nti government yakola nsobi okwongeza kuba science bo nebaleka aba arts owa science afuna obukadde buna owa arts asigadde ku mitwalo 9 kakadde ate nga tebanda bakujjako omusolo bagamba salary disparity ate nga bonna batwala emyaka gyegimu bonna basomesa essaawa zezimu n'ebirala leero batadde wansi ebikola kakati abasomesa bekyanga buli naku ne baddayo ku mulimu abasomesa arts batuufu 100 ku 100 lwaki wabeerawo a special salary raise yabaki yabasomesa ba science nwe babongeza by 300%. I think President Museveni bamutomeza it was wrong. Lwaki oyongera sente z'abasomesa abasomesa sciences twalwala covid wano bandagayo innovation yonna eyava mu ba sciences nothing tebiriyo ate n'omusomesa wa sciences yeetaaga omusomesa w'oluzungu kubanga bwatomanyi luzungu ebigezo n'obiyita ate otya toyina you get it naye abo abasomesa okwekalakasa as usual bagenda bayita ekyo bakikole ki bakiveeko ate gwe omusomesa bw'oba owuliranga toli comfortable mu busomesa ebirala bingi ebyokukola kino nkikugamba baveeyo yes ebirala bingi ebyokukola kyekyo oba beekalakasizza but watayino bagenda bayita abasuubuzi abeekalakasa byakomawa era kasita basinga na president nebigwa baba wa sente zitamanyiddwa bungi abamu kuba kulembeze ezitamanyiddwa bungi babagulira amamotoka amanene biki ebyo ne babivaako naye waliwo n'abali bakulembera abasomesa kati bakola mu gavumenti luli webeekalakasa omu tali mu president's office okitegeera so nze nzikiriziganya ne cause ne thought eno nti abasomesa bonna oba osomesa sciences oba osomesa arts emisala gyali badde gyegimu actually obuuza ekibuuzo nti gwe bw'oba osomesa tugeze physics abuuzibwa mu Lungereza lindako kati waliwo embizi eri kuno eŋŋamba Gashumba watutama kati mbizi gwe oba nakutamu ate lwaki ondaba era nkubulookinze mpuliriza mwami Gashumba bayogerako bali ku TikTok kakati Gashumba gw'otayagala ate lwaki ondaba lwaki oli ku TikTok ye era nkibulookinze embizi okitegera ndowooza omanyi lwaki nkikoose kigamba embizi embizi temanyi kirungi embizi ne bw'ogikuuta vimu ne omun ne masamasa bweti eddayo mu kitoomi kibayita embizi tetegeera eyo noona ekintu ekirungi kungu oba tomwagala lwaki oteekako radio 4 kuba tomwagala yes and a free choice
eno si mpewo nti empewo gyoseva ku radio 4 oba ku live feed ya Gashumba. Okay. So badenga nti bwoba osomesa tugeza chemistry ba physics or biology bibuuzibwa mu Lungereza. Okay? Omusomesa w'Olungereza yoga nti gwe sigala yo gy'obadde eri. Tuli wano ffenna. Sebo Saabalwanyi ne First Lady okuva le mwayongeza abasomesa aba sciences. Njala mundage one innovation gye bakoze. Tebalina. Ethiopia yaguddewo the biggest dam. Grand Ethiopian Renaissance Dam. Mu Africa. Ya megawatts 15. Omusajja yagisupervising from day one. Unfortunately bagamba yetta ngali frustrated okuberuddewo. From day one yagisupervising paka. Baada nikojizima mu 2011. Tiyali mu Ethiopia. Yali mu Ethiopian. Actually ne center katononyo sasira. This dam was about 500 billion US dollars. Million, no, about million US dollars. I see 500 is 5, not 500, 5. Okay, ulira. Naye nga kuzino sente zonna tekuli sente ya Newole. Ulira. Damu eyo era President Ruto. Yabaddeyo nga bagigulawo. Omuntu from the scratch paka musajja mu Ethiopia. Ulira. Sente zagikozesa okugizimba taxpayers money. Nenjagala tuli wano ku radio 4. Njagala mundage yebbanga Makerere lyemaze ku nsi kuno. One major innovation gyekoze. Toziraba. Like damu zino zonna zolaba ennene. They are supervised by the Chinese, by Italy, by Germany, bichebyo. Ne Katonga wano wempitanga ngende Masaka. Omugga Katonga. Bridge yabalimo kola ne kakati bakyakola. Emyaka gino gyonna. You get it? Wano COVID yatuluma fulu ngeddaga tulijjawa bweru. South Africa, you can imagine. Show me one serious project mu Uganda. Ngekoledwa wano bana Uganda. Abakugu baffe. Abakugu. Mubayita abakugu. President yawana nga banna science bange bas. Bandage. Ero jempule je mogerako kira ye motoka. They just assemble parts. Era je manjagalo kuganti twine yaffe kira motors. Kira motors they just assemble parts. Bakola ne Kayola bus. Bandage yonti part ene emoloka eno ekolebwa from the scratch mu Uganda. They just assemble. Yes. It's an assembling plant. Yes, thank you. It's an assembling plant. Ngabola mu abavuga ezo zi Toyota. Oyinza okuvuga Toyota ngolooza ye Japan. Nenga components nga 12 tezikolebwa Japan zijibwa from different countries. Okitegeera. Show me one innovation one mu Uganda. Abana be Makere bagezaako okuzimba wall fence yagwa the following day. Tibali badde bafuna obukaddo bwana mu akamu. 45 as the official. 45 million. 0.5 billion kumusatu. Babuze tuje ogenda babuze gwe kyoyagala sagala ku shapinga. No shape it tukola fenna. Babuze kimu. Babuze singo wereddwa mu kisa parliament ene oji evewo besigalewo. Boba ino obuyinza. Oku parliament ojijjawo bugirekawo. 0.5 billion kumusatu ne 0.3 kikomonya. Radio 4 hello. Sabo. Uganda wana. Amanya ne joli. Kawoya Hussein Jana Nkombi. Aha buyinza singo badde no parliament ojijjawo girekawo. Maseza. Twakazibidde oba program yakatandikidde. Bwe mbasikendeza ku baka kubya nabaka 25 ereva obuvi. Bakoze ekinga ne wange mu lubaga nnyini gyolaba. Nagamba lubaga South lubaga North ne Kampala Central. Zali zetaaga omubaka omu. Kiki bakola mu Kampala? Oye bale ndogo. Age singa ye bwatajikendeza jjawo njije singa badde n'obuyinza wakati basigala baka 25. Hello. Sebo. Yole. Aha. Bwana kunguje wale ko. Sebo damu ekibuuza kadri na katono. Parliament evewo kubata. Evewo. Onaga nti wabasobola nga ajjawo njagala batano bokka ababiri sofa bagenti hevao. Sebo. Amanya ne Josinzi mugana. Amanya bamuka Francis Sendile kibuja roundabout wano ndivuga boda. Ana yasoka kwebaza Gashumba yebala kusomesa. Aha genda mukunsonga. Mukunsonga yennyini parliament ina kyetu yambira wano mu ggwanga. Era nsaba nnyo president yaddako General Muhoozi Kainerugaba. Era byaba ina kusookerwako kukola kwe kusala parliament.
buli omu n'asobola kufuna obwenkanya era n'omusaala gwennyini kati weebuuze sente ze bafuna zonna zigasa ki eno abantu abasomesa babonaabona nyeyanza nnyo bannaye kale agenda yeveewo basatu halo sebo amanya go ne gy'osinzidde mugananga sebo Radio 4 eveewo gijjawo togijjawo Charles Kabugo na Tete Wakaliga stage eveewo Wakaliga stage ndoza nsembyeyo omuyeka tujje tugambe ebigambo hala muganange amanya ne gy'oli Yari so sebo ana mkugwe kueleza yeso parliament ogijjawo togijjawo parliament eveewo kakati bwe ntereza akantu kamwe kano tuyoge tudde ku mpewo ate olina okwanjigiriza kubanga bwe mba siri naawe kakati kankubulye kungu bwe mba mbadde wa kisa nnyo tuli ku mpewo kwe tuli bwe mba mbadde wa kisa nnyo ngireducinga wabaka 50 bw'obanga obadde wa kisa ng'ate buli omu afuna $5 million omusaala tulyoke tufune the best brains ever abantu abaliwedde to volunteer to serve their country kasita parliament abantu bawulye $45 yafuuka kolero lya sente kolero lya sente kolero lya sente kino ekintu kibabuuza nnyo ku radio 4 radio 7 radio 8 buli myaka 5 mulonda obulamu bwammwe bukyuse bwe buba obulamu bwammwe tebukyuse nga mulonda every after 5 years do we need elections in Uganda? No. Nakino situkwetaaga. Singa obuuzizza abantu sente zigenda okukozesebwa mu kulonda kuno zizimba amalwaliro amasomero n'amakubo bakugamba ki? Tukola amakubo. Trillions ze batadde mu budget ya byabakamu. Tuteeke eddagala mu malwaliro. Kubanga buli myaka 5 government ya Uganda creatinga emirimu 1.9 emirimu gyaba ba losers. Kuchiri njagala mugende munonya akatabo ka Professor Mamudani Slow poison kwogera kuki kwogera kwa Amini ne kwogera ku Uganda bweri today nti Amini yagezaako nnyo okufuula yagezaako creatinga the black billionaires Machas kyamulema Amini teyabba ku gwanga teyabba nsimbi ya teyabba gwanga ti Amini yakola mistakes like any other person teyabba gwanga nti ekyara teri president yali ayagadde gwanga nga Idi Amini Professor Mamudani bwayogera Professor ye contradict nze kakati already kubanga with the time buli lwokula endowooza ekyuka Amini teyagabako kintu kya gwanga nga bolagina emyala sakyogera wano I'm happy to report teri muntu yanvumye kuba these were facts Entebbe Express highway giraba okimanyi tulina gisasula for the next 40 years which is okay emyaka nakasajja gwayo abateekamu sente zaabwe jayo eddira ffe banna Uganda ate omwala gwe nakivubo so tebyaliwo ku mulembe gwa Amini tewaliwo bubbi bwaliwo ti naye kasita bakwata obubbi buli everywhere the question is bwokwatibwa kibonezo ki ekirala mukwano gwange omu naye munene yaŋŋambye nti Amini yalina mistake emu teyali mugumiikiriza nga Museveni nti Museveni bamuleta intelligence ku kungu atakinga time before ogiverifyinga ili authentic Amini bwe bamugamba nga nti kungu oyo alabiseeko n'abazungu balina kye bapanga ng'ekiro bakulako so kino bwe kiri okujjako nga nkuwadde example ya RDC omubaka wa president mu district afuna $1.8 million kitundu owulira naye nga ate ayovasinga kawa afuna 12 million kungu give me one reason lwaki doctor ali attached to Kalungu hospital asobola okutuula alinda abalwadde naye nga Masaka waliyo sajja lemwetaagisa kubanga alina okuvuga dduka Masaka afuneyo akasente bwe kiri akunganye yes kiringanga mbulirayo muloka patrol zineza banenga sikyazirabanga edda eziriwa
patrol basitambula ekiro za police nisi nyingi ennaku zino bakiki luli eddanga patrol singa olipoti nze nti ababbi bali mu kunziba omula informa n'abakubira abapolisi nti waliwo loole y'amanda eri ebusega barespondinga kweriwa ku y'amanda kuba bakimanye y'amanda olunaagikwata ajja bbawo ayeetaano oba 10 kuba nayagala okuwerera ki omwana omusomesa oba omusomesa omupoliisi omusikale w'amagye kungwe ebintu bye bigula mu supermarket ki nze gy'osanze wenda supermarket nenyingira wonderful ate omusirikale wa poliisi oba ow'amagye bagula ku maduuka gabali ku buduuka balira beeyi emu ffenna tubigula nakasero nakawa market kibuye oba mu wino kati kyenguza omutwala nakigula mutwala. The question is y'omusuubira bigula wange omwaka rahuma gyasomera n'omusikale gyalina okusomera. We expecting a detective ali attached to CID okuinvestigating omusango gwa Kawumbi nga yeresa abaana bakaka babagobedde fees. Tajja kubasi weekend sije batansa abantu kusoma kati ogendo bawulira buli yabazadde. You get it? Nkugambye line gwanga ana taking over President Yoweri Museveni twino musabira kubanga buli kintu kyonna abantu baboyiringa buboyirinze abantu bagwawo abantu baboyiringa. So bonyonyole gwanga we seem to be in a mess as a country, complete mess. Yes. So who is in charge of this country therefore? Because everything seems to have gone yagala owulire President Museveni in a mess. You people timuliza Museveni with a keen ear. I know wewe nagamba nti nze omuntu ne bwaba ebintu byakola si byetaaga as long as tebiremesa mugendo gwange. Ochulide as long as kitegeza ye agenda yerimu to lead this country paka ngabo nogamba nti nze kungu kasamberanga nyine mmotoka sifa yenkuba bwebere etonnya tebinkwatako ye Professor Sibambi omulu yagamba mbu babagulya 4-wheel drive emmotoka ennene z'emipiira eminene kubanga eggwanga lirimu ebinnya nze atata giina nkoleki. Okay, si birungi njagala kuvaayo General Sabit mzee katonda yamususiza akabenje nga tonagenda ku Sabit nsi yawa nti omubaka agulira ekitundu ambulance nezi bagula ambulance ndaba motoka neera bambi yes ekigamba ambulance ekinene nnyo bw'ogamba ekigamba ambulance ekiringanga Dr. Wemulago ne Dr. Megadi ne General Megadi General w'amagye oba Dr. Jose Chameleon Dr. Jose Chameleon linnya alikosa mu kuyimba but a certified doctor like Morozi tosobola bano batuwa Dr. ambulance zaba MPs geragera kuba doctor bechikwanga ati these are not ambulances omuntu agenda mu bondi nagula imotoka eri mu shape ya drone ne bagifuira kane batekako ekigamba ambulance nagamba gulidde yiyo ne ate much as say ambulance esobola okujja omuntu from point C to point D but an ambulance entuufu basobola okalinga out minor surgeries in that ambulance entuufu erina okubeerawo ne bannansi babiri stand by. Kati mu abampuliriza ku radio 4 ne radio 7 mundageyo omubaka yagula ambulance ng'era abasawo babiri stand by teriwo kubanga singa obadde involved in an accident in ambulance these minor surgeries balina okukolako. Sabiti muzeeyi tusaba mukama amusuuse. Sabiti muzeeyi he's among the few certified pure generals. General Sabiti muzeeyi muzeeyi oyo era miko mudumizi wa police oyo muzeeyi yafune first class degree from Makerere University. Bakugamba kitaawe yali amuganye n'okujoyininga family ye yali amuganye okujoyininga amagye but he was convinced n'agajoyininga ali so liberal nendabye obukyayi ng'agudde ku accident obukyayi wa ku social media obukyayi buno mu bukendeeze nga musajja talina tabu singa mumanyi lwaki bamujja ku bwa IGP deputy IGP mwenna mwalisabidde Sabiti abeere mulamu sinza byogera wano lwaki yajibwa ku IGP. I think a deputy IGP is serving for the shortest time in history. A very clever, intelligent man and very humble.
mpulidde nga bagamba yes mu mateeka ga UPDF general ayina okubanga ayina driver amuvuga ye yadde yevuga ne mukyala we abadde mbabiri bo yes olumu abantu amu beetaga privacy yaabwe nze nange olumu nyina lweseetaaga abasirikale ne badriver yes nga nevuga nzekka owulira kaakati bambi bali mu buleminga lwaki tyabadde namoloka eggulawo kkubo eggwanga lyafa wano mu Uganda wokka wosanga bajenera abalina emmoloka eziggulawo amakubo Rwanda wano gye mutaagala kuwulira General Mubarak Muganga adumira amaje CDF Rwanda mukwano gwange sigumu sebiri ngajja ku mukolo kwendi najja ye ne driver we no musirikale ogwo tebayine eggulawo kubo ndayiranga ntya Katonda bwaba Mubaraka Muganga ayine emmoloka eggulawo ekkubo Katonda nzite CDF Rwanda atambulya mu Land Cruiser emu ne driver we ne bodyguard ate CDF Rwanda tabeera ku mukolo ng'atudde mu bantu n'olaba ku musirikale babeerawo naye nga tusobola tabayina kubanga bo beebuuza bwe tuba bw'aba general tasobola kusekiwale bw'eba security y'eggwanga tasobola kusekiwalinga security ya buli muntu then we don't deserve to be called generals. Is it? Yes. Ne wano ogenda ku mukolo omuntu omulala ayinza okubeera ku mukolo nga tegubadde official notategeera ye muhoozi oyo kino muhoozi toyinza kutegeera. Very humble, extremely humble. Kino nkyogera nga ntya Katonda humbleness genda ba muhoozi ejja kukoba ku muhoozi. Abaana abakulidde mu bitibwa nga ba muhoozi tewali kibe exciting. Obontegedde bukimba kirabye osanga wano Kano oba brigadier oba captain oba lieutenant muganda wange ng'olugezigezi n'okwepanka kwayina amalala ogala kulinnya abantu ku mitwe. Muhoozi tayinza kubuuza nga atudde never ayimirira. Wow. Tasobola. Olumu nali Ntebe wano nali ngenda mu State House ulira ntudde wano ku Botanical Beach awo ku Imperial Royal Hotel emoloka neyitawo na nankubira esimu nangamba is it you gwe gwendabye wano nti yes kati nengamba omu ku baana bange bembeera ne nti Muhoozi ava kuyitawo nagamba Mr. Gashumba Olimba that can't be the CDF nemugamba ye CDF yava kuyitawo atakikiriza tewali bugombe teri kwepanga ngazi ne muluka zetula ne bajja ne bagalo bali nnyo obulinya nga mulimba kubo ne bagalo basindike mabbali bo bayitewo bepankidde ku mulembe guno n'ensi ejja bakkakkanya balina amaanyi tebalina amaanyi alina amaanyi aliogo mu gavumenti yo alina amaanyi eyoweri kuba bano bonna abaazika bwaziki mubeere bakkakkamu kati omusango Sabiti muzeeye gwe yazizza ogumanyi mbu tyabadde na mmotoka eggulawo ki yes nange olumu nzikiriziganya kati nga omuntu ali ku level ya general nga Sabiti bintu bingi ebibeera ku mutwe gwe okulowooza naye twebaza mu Katonda ti Sabiti ali mu mbeera nnungi is recovering well. Helicopter y'amagye yamugyeyo kati ekibuuzo kiri nti gwe kungu bw'ofunira accident awo yagifunidde waliwo eddwaliro okumpi erisobola okukwata endingako tewali na motoka oba gwe wagamba wano nti buli highway etakambyo yali badde ebeera ambulance nga bbiri all over the world accident zigwa naye response ebeerawo owulidde response ebeerawo eri etya kungu agudde ku accident ayambiddwa atya okuva wagwidde ku accident kiwulira ate bw'otunira abantu bonna abadde bavuma Sabiti abagamba nti abadde bamubika bonna balina profile pic za Kyagulanyi. Really? Yes, these are facts. Abadde bamubika bonna profile pic Kyagulanyi nga bakola bubi ontegedde. Kakati oba mubalaze obukyayi buno nga bali mu buyinza bafuna batya okwagala ku handing over power to you okitegeera. Omanyimu abasinga bano muboogerako nga temumanyi but ffe Katonda omukisa gwatuyambidde winter face with them
interact with them. Yes, oina omusirikale gwosinkana mu police n'ogamba yes he deserves to be. Oina gwosanga n'ogamba ono yafuuka atya kino kyali. N'ogezako munoonyerezako banna abakola ne training bagamba oyo baayisanga muyise. Nenga munene. Yegenda nga bugenzi. Abantu balikirawo okubika abantu n'okusanyukira abantu abafunye ebizibu rya. Kaka nkubuuze bw'omubika nga mulamu n'afa. Sigalawo nga mulamu. Era sigala muki? Mulamu. So sabiti tukusabira owone. Kama yebali yamususiza bantu. Yamususiza. Degree first class degree yajivuba industrial something. Faku since no course zemujere no. No, it was over industrial chemistry or something yes. like that. Onteke mu family yali emuganyi. Mwechege. Anyway, bibi kugundi. Kale bya Geno Sabit Muzeyi fande kulika. Atikizeyo Geno Sabit Muzeyi bo yafunye accident yatwaliddwa mu Lago Hospital bana Nakasero Hospital. Yatwaliddwa Nakasero. Nyinyi yakasta mu jeri atwalibwa ali. Owulidde? Kati ongambo otya anti 40 years muli mu buyinza. Naye eddwaliro lya mwere nyi the official national hospital nayo timuli yesiga. Kanzi jetani. Mulago yali badde Pinnacle, yali badde wanjitentya. These are facts. Kan jetani kiraba. Big thing about the MTN Super. Wali yakapya musite wali yakapya. Wali yakapya. MTN kabo de Super mustairo mpya. Jona labibe gabaganti. Nomchala gabaita Kaija Dorin. Nabi Bobby Wine kumukutu gwenga ne yakwatiddwa. There are fears that the arrest is really political. Kakati Bobby Wine atuleke. Kankubulire kungu. Yoweri Museveni yo yalina ekigambo kyakozesa nnyo ennaku zino nti mu bye muyita history ffe tubiyita present kwa twaliwo. Naffe tubaddewo wano. Kyovulanyala nnyo oluyimba lwa King Saha wanaakamwanyi kaaliwo. Olwagala. Onoba olufunye ojja ddukubamu katono nnyo. Kyekipya. Okwata abantu. Is that news mu Uganda? But it shouldn't be happening. Ne mawulire gye tuli. Si mawulire. Kyabona ogenda mu nnyumba y'omukatoliki n'osangamu sapule n'ekifaananyi kya Bikira Maria. Kyabona ogenda ku mukolo gw'abasiraamu n'osangayo piraawo. Is that news? No, piraawo alina okubeerayo. Na wano kwata abantu kipya ate n'ekirala. Bano aba Nuupu baagambanga Besigye nti is a comedian. Abyekozesa. Kati buli kimu ekyali ku Dr. Kizza Besigye kiri buwaabwe. Ate n'ekya namwe bannamawulire mulekerawo okukozesa ekigambo abduction. Mu misleading eggwanga lino. Tutya. Malembe yani Shamim Malende. Bamukwatira bosi ya ku border. No, Sauda Madada. Sauda Madada. Bamukwatira bosi ya kuki? Ku border. Ne bamukomyawo. Ne bamuvuga ne bamukomyawo. Ne bamutuusiza at a gazetted police station. Tebamuteeka mu safe house. At a gazetted police station. The following day, she appeared in court. Not a kangaroo court, but a gazetted court. Awulira? Mufumbiro. Same thing. Bamukwatira police oba ebitongole by'okwerinda bino obuyinza okukwatira wonna. Webagadde. Ne ku mbaga bagikujjako. Bwe babeera so decent bakulinda n'ova ku high table ne bakwatira ebweru. Kino nkiddamu ebitongole by'okwerinda bino obuyinza okukwatira wonna we byagadde. Oba bina ne kibayita preventive arrest. Nga basuubira ogenda kuzza omusango ne bakwata. Ate guno omusango nga DPP ya sanctioning adda file timwetaba mu drills z'amagye. They are not arresting you on assumptions. Baku arresting anti already ne file yo eri sanctioned. Mufumbirwo n'akwatibwa n'atwalibwa mu makage n'asaakingibwa n'asibirwa ku police station enkeera n'aleetebwa mu kooti. Ebeera abduction eyo. Abduction eri ku Saamu Mugumya. Kubanga paka leero tewali muntu amanyi Saamu Mugumya gye yatwalibwa. Okiwulidde? So these are not abductions. Ate nze akugamba nze bali bansibiyeko wiiki 2 ku CMI nga teri muntu wange n'omu amanyi gye ndi.
eyebera oba abduction bwe batugiyita negwe okwatiddwa kungu bakujja wano ngo wakafuluma studio wano bakututtewo basaakinzeeyo bakututte ku kira poliisi tukuletedde ne kyaye kawungeezi enkeera bakututte mu kooti gogamba babwa teba abduction nteba those are arrests lwakuba nti gavumenti yammwe eno teyina bajogerera owulira teyina bajogerera bintu bino teba abduction ekyokubiri ekiri very 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 important nti kooti zino atwaliddwa mu kooti kati what happens in court ebyo si byange nenjala tuddeyo twatandikidde ekyo kinagambye mwali mugamba nti Besigye mu comedy abyekozesa nekyo Kyagulanyi yatugamba kasita olwanyisa Museveni ebintu biri bisatu okuttibwa ogenda mu exile oba okusibwa mu apa prison Dr. Kizza Besigye aliwa ali Luzira maximum prison don't say Luzira maximum prison Kyagulanyi aliwa ali all over zina squeeze ne mukyala we you get it abaganda mwe baganda nti omuggo ogwakubanga ki abaganda balina olugero ti omukazi bw'osanga bw'ofumbirwa mu maka g'omusajja n'osangamu omuggo ogwakubanga mujjawo gujjewo gusuule mayiro kimeka 10 so teri kipya kyekibaga nti oluyimba lwa King Salo badayagala lulwo ffe tubaddewo wano obirabyo byonna tewali kipya ebyokukwata abantu mu ngeri eyo kakati nze bongamba mbu bawambye Sauda Madada kyaba onoogenda emulago ewa dokita alongoose emitima n'otwalayo nga weekoonya akagere aseka n'okuseka manenero yafiirawa tewaliwo bantu bomanyi nga bafiira mu makomera olw'emisango etategerekeka amakomera naagatali gazetted tobimanyi kati gwogamba mbuno bawambye omuntu ogamba mbu weekoonya ekigere ogenda emulago wa senior physician eyalongooseza omutima eggulo weekoonya akagere kannaswi era otintima bwoti nirwaki babakwata security agency zimanyi zigamba drills yes kola buli kintu kyonna mu Uganda muno togezangako kukola ekintu kyonna ekyefaananyiriza amagye awo Yoweri Museveni Saabalwanyi avaayo n'omulabo afaanana mwate mulaba parade eyo mumugikomyawo kati kyemanyi security agencies za picking interest bamobilizinga batya abantu bano abantu ayina buli omu ayina abantu bameka bali behind him kubana bali ba training yes nekyo kyenjagala parade eyo I know it from a fact yategekebwa Lubongoya Louis Lubongoya Lubongoya ye mumukwata ddi Lubongoya mumukwata ddi kubanga Lubongoya ye yategeka parade eyo Lubongoya ye yayita ne Bobi Wine okujja ku inspectinga parade eyo emikyala we Nyanzi mumukwata ddi Nyanzi olwamukwata ennaku 2-3 n'abawa amanya g'abantu ne mumuta Nyanzi yapiyeringako mu kooti mirundi yakolanga bwati olabawo kyawo mwami Gashumba owulira nkiddemu parade eno yategekebwa Lubongoya nga takwatibwanga ani ya inspectinga parade Kyagulanyi ne mukyala we Babi nga tibakwatibwanga Nyanzi ye bamukutwala ne bamuwa chai ne bamuwa sumbusa ne bamuwa pizza n'abawa listi y'abantu yatwalibwako mu kooti omusirusiru wali yaddala omugezi tegeera abantu abo n'abali ku parade bagenda bakwata Nyanzi yadduse mu gwanga taliimu Lubongoya taliimu Kyagulanyi taliimu mulimu ebyana n'ebyana n'abaana njala mbazze ku 2021 lwe bakwata Kyagulanyi e Kalangala 2020 yes General Kechi yakulira operation yeyo omugenzi ka Kyagulanyi bamuteeka mu helicopter ne musula Kolo airstrip ne bamuteeka mu double cabin empyanga ziliko n'obuveera ne bamwana KFC n'alya ne bamuzza awaka n'alaba DSTV n'abaana be bakwata mu 2020 abana bakyali makomera I think 6 months later oba a few months later yes Nubianiri Edi Mutwe nabo bali bakwatiddwa ne bateebwa military court terms and conditions wa tebakizibwa kufuluma ggwanga lyonna okujjako nga court martial bakiri yalinze a week later Kyagulanyi yali Belgium ne Nubianiri bakola mirimu kankubuzemu ekibuzo ekirala
omusango gwakyagulanya ogwaluwa gwakomawa ogw'emmundu ezali zebagamba gwakomawa ye gwakomawa mulimu ebyana n'abaana gwakomawa omusango kati gwe munnamawulire anoonyeza kinoonyerezeeko ate ogweruuka ate ogwa musolo ki yali vaati yali ki no yali musolo ku masimu baguyitanga batya Samora omusolo Kyagulanyi project ya Yoweri Museveni OTT Kyagulanyi project ya Yoweri Museveni liaison officer wa State House mu Nuupu ye Rubongoya with the time mujja kitegeera naye nze mbyogedde bansuwingi bajja kutwala mu kooti bantwale tumekese machupa oletende bajja gantu bawayiriza kungu tumekese machupa oletende ku tubuuse biswa olete enkulukuku tuwugidde mu Indian Ocean ogambe gine emiga gyamwe Katonga lwaki tebakwatibwa omuntu yategeka parade eyo ye Rubongoya njala bamukwate muchamuka nnyo buli kimu ne babayita sijja kukosa kigambo sala kuvoola abantu n'ekigambo kiina ekituufu mwekimwawula kiwoomerera na kitawoomerera nkubuuzizza nyanzi taliwo bonna we bali mu ggwanga eri project ya Yoweri Museveni he's the smartest politician Uganda has ever had. The smartest? Yes, 40 years omanyi ekitegezo fuge gwange emyaka ana bw'ategeera nti Besigye amulemeredde akola bw'ati yasetingawo Nuupu esanyewo FDC bw'ategeera nti FDC eremye nnyo n'agitematemamu kati FDC eri mu group 2 eyani waliwo eya Lukwago n'endala yabasemuju ate yanandala esigadde ani yafandinga FDC mu kalwa kawedde si State House Besigye yatuga nti baba wa center ani yafandinga DA kakati si weggulu DA eri funded by omusajja weggulu mwena gwe mumanyi jeno weggulu anti bakola bwe bati gwe tobimanyi bino gwe wasoma busomesa tobeeranga ku street nga ffe twava ku street where desert much baita the desert rats emmese z'omuddungu esobola okusurvivinga buli wamu bino obimanyi mbimanyi gwe kungu byolaba nze sibyendaba DF sente zekosa ezijjawa bakubye billboards buli wamu mabike sente zokosa ezijjawa sajja baba ateekateeka nga balina bakola entegeko ono yani ono mulala ono Mukaku yajjanga ku show za TV nga jidde ku boda nga yambadde ne jacket nga mukaago lw'empewo ne katayina ensajja ziri mu kaze balagira zeni zivaawo engeri yokka gye basanyawo opposition bafundinga other opposition groups ne mutandika okwerumaaluma wegendereza nti mu Uganda muno temuli sayini y'akalunti kajja DA kubagana ne Nuupu ekubagana na kino bwe bakola so opposition omukazi yasanyawo eyakuliyetinga anti tomumanyi gwomukazi tomumanyi omumanyi sente zayitanga mu ye neyefuna sympathizer mukitegedde anti netandika bambi nga balowooza wakisa bwe yamala ogitema kwefudisi n'agita yes nga bona okwana muka musajja n'omulaga amapenzi n'omupangisa n'ennyumba apartment okumala omwaka babwa amugoba adduka n'omutanasigala ngagamba erita kyaddayo I know it from a reliable source omukazi omwe saawa zino gwe baakozesa nga je n'omuntu yetakimanyi je n'omuntu yali tamanyi alaba sente zijja alowooza sympathizer ne batandika anti kati eriwa omukazi omaze obujja makage omupangisiza apartment omuleseewo erita kyaddayo bebasanyawo opposition mu ggwanga so abadf no bakambwe muko kwani ani gwe batiisa bajja gamba tikondi kungu tumegana nambogola etobumyu wali weggulu oweggulu sente ezifandinga ddi eziva ggulu kubanga tayagalira ddala abantu bali organized ampuliriza katujje tutandikira abasomesa ddala sente bafuna mmeka entuufu abasomesa ensonga tugimaliriza but maybe okubulyawo katono abasomesa ba arts ng'alina degree asasulwa $1,000,000 mu $2,000 nga tekunaba kuvaako musolo oyo nga wa arts then wa sciences bw'aba wa diploma afuna
okana owa arts owa degree wa million emu n'emitwalo ebiri. Then deputy head teacher nga wa arts afuna million emu emitwalo nkaaga. Deputy head teacher nga wa arts. Then headmaster nga wa arts afuna million 2 mu emitwalo 3. Naye nga bino byonna omusolo nga tegunnavaako. Then aba sciences omusomesa nga wa degree nga wa sciences afuna million 4. Owa arts nga wa degree million emu n'emitwalo 2. Then kati bwaba wa diploma afuna million 2 nga wa sciences mu emitwalo 2. Then headmaster nga wa sciences nagabi headmaster wa arts yafuna million 2 mu emitwalo 3. Headmaster wa sciences million 6 n'ekitundu. Kakati ekyo tusolo kyogera netuzibya olunaku nenze nsiba nkyogera twetaaga kye bayita salary regulatory authority salawo. Kanku example RDC afuna sente meko musala City sure bali between 1.8 to 2 million. RDC afuna sente ntono omubaka wa president mu district ya chairinga security meetings zonna nazimalayo. Bayongeza kati Kawo afuna 12 million. Oh, Kawo. RDC gwaina okuoverseeing omuwa 1.8 2 million zomuwa. Owulira? Naye ate Kawo omuwa 12 million. Chovola chances ziri waggulu nti teriwo RDC ayinza kubeera hard ku Kawo kubanga Kawo yajomuwayo obufuta. Ontegera no. Kuba ina sente. Yes. Then byakijega mwami gasho. Headmaster wa arts. Headmaster omuwadde million 2 mu emitwalo 3. Omusomesa gwa supervising omuwadde million 4. There's a problem. Headmaster ow'essomero erimu abasomesa sciences omwa 2.3 2.3 naye ate abasomesa balina okusupervising aba sciences bali ku million 4. Relating ne kwa RDC omu 1.8 million 2. Kawo million 12. Ne RDC ono yalina okumakinga sure nti sente government zewereza mu district zonna zikozesebwa nga bazina okukozesebwa. Finding out district bajiwa sente nga meka billions bajiwa. Kiddayo ku kiri nkyogera nnyo olumu na wano wulira omwana asomye Makerere emyaka 5 amateeka gibeere ena ne RDC gumu si je 5 nga lawyer akola mu Attorney General's office akola mu IGG's office akola mu office ya DPP omusala gwabwe gwanjawulo nnyo ne lawyer ya attach to URA UNRA oba KCCA bonna basoma same exams same ya RDC bonna basavinga same government naye emisala yaki janjawulo same qualification. Kakati bwaba lawyer ali attached to URA oba UNRA aweebwa 25 million naye ate lawyer ali attached to DPP's office Attorney General's office IGG's office omwa million oba 3 oba 4 nono lawyer ali mu bine bitongole ebimuwa sente entono ayina okuyiiya aweze million 25 yenguzi atuuka oli muneza afuna njalo tunulye doctor kubanga fe twakula batubulira nti ba doctor babeera bagezi nnyo. Omwana nasoma emyaka 6 from Makerere o Mbarara University n'omuwa million 2.3 owulira naye ate omujega eyakoma mu senior 6 olumunga n'empapula njiye n'omuwa million 4 gwe musaala gwe kubanga mbaka wa parliament kubanga mubaka fairness eriwa kati ne doctor aba ayina okulwana naye alwane aweze ati million 15 nga janjaba case clinic na Kasero hospital Nsambya Mulago Bamengo kubanga singa wegendeza ba doctor bonna babera hovering around malwali agenjawulo. Doctor ono tayinza butabaddagala sobola okuweza kubanga doctor ono bwakyalira kungwe yakola social sciences Makerere kungwe ina apartment buildings 10 echeni obubbi bwetandikira owulira kankwe story it was a true story. Mobutu nga kyali president Congo ng'agamba PA we kadodo nnyo ampuliriza Mobutu mwami Gashumba gwayogerako yono ono ye Mobutu Sese Seko Wazabanga ulira kanzanye eddoboozi abantu baliwulire then to example eyo eddoboozi lye lino
erya Mobutu kasuka nyimirize akantu kano kempulira mu background kale eddobozi lya Mobutu ampuliriza lyeryo nga bw'oliwulira wano. Moi Mobutu Sese Seko Kukungbendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution et de droit président de la République, je jure d'observer la Constitution et les lois de la République du Zaïre. Mobutu Sese Seko uyo omuwulira Mobutu Sese Seko Wazabanga. Moi Congo Mobutu ng'agamba omuyambi we PA tegeeza secretary tegeeza minister njagala milioni 10 eza dola. Awulira PA PA Mobutu Sese Seko president wa Congo agambye omuyambi we ali in charge of finance netaga milioni za dola 10. Tegeeza minister of finance, we need that money by Thursday. Awulira nga PA agamba minister of finance ti president agambye ayaga milioni za dola 12 ayongere mu 2. Minister of finance nga akubira secretary to the treasury ti president agambye ala milioni 15 ayongera mu na 3. Ulira kati secretary to the treasury nga akubira governor wa Bank of Congo president agambye ala milioni 17 ezibadde 10 zifuza 17 bwe bwe kiri nawano bwe kiri lawyer ali attached to office ya IGG eya DPP eya Anthony General emisala gyabwe janjawulo nnyo ne ba obizi baabwe baluminayi baabwe abali mu other government institutions, similar qualifications, similar everything. Ochitegede amutana eguva era president ana taking over one nga Yoweri amaze okugenda simanyi wagenda kutandikira line gwanga liringanga omuvubi. Waliwo omwana twali tusoma nkumbe eyo omwana twali tugenze kuwuga munnaffe n'atubulako ne tukizula alabika yafudde. Abavubi ne batugamba bamulabye naye yagudde mu kitimba kino abavubi mu bategese ebyennyanja kya kokota ekyo. Kati ekitimba kiri kibi nnyo nti gy'okoma okulwano kivaamu gye kikoma okunyweza. Awulira so ne bamugjayo naye ng'ekitimba kyasiba omwana oli balina kukisala busazi okumugjamu. Lino eggwanga bwe lituuse nsaasidde president ana taking over after president Yoweri Museveni. Lino eggwanga bwe lituuse nsaasidde president ana taking over after president Yoweri Museveni. President yenyini ali ku recording atugamba this country is dead. Yenyini yakyogera angafu. Lawyer ali attached ewa DPP oba Anthony General's office tayinza butalya ssente kubanga akimanyi koligi wali mu UNURA ali mu URA ali mu Civil Aviation ali mu KCCA afuna milioni 22. Kungu njagala tama simu obuze banna Uganda lwaki omubaka afuna milioni 45. Can I sample that? Yes. Lwaki omubaka afuna milioni 45 nga doctor ali attached to Kapiripirit Hospital in the remotest part of Uganda. Lwaki omubaka afuna sente zino kafune simu 5. Abasirikale bana aba police aba military police aba SFC abatukuma 24 hours bomanya sente zibafuna okaba amaziga. Okitegera ate bino babimanyi. Lwaki mu ggwanga mulimu abaana nebyana era singa ogambye abana Uganda encha nti tujjewo parliament eyo 99% bagamba eveewo. Really? Actually no gamba nti ojjewo parliament eno bana Uganda bayinza okumala ennaku 48 bali mu nguudo bakuba ngoma. Parliament tebajagala. Useless. What value does it add to our country? It's useless. Useless kabisa. Dubai waliyo parliament, Qatar waliyo parliament. Nkubuziza Qatar waliyo parliament, Dubai waliyo parliament, Doha waliyo parliament. Parliament ya China etulo mulundi gumu mu mwaka. Olya Idi Amin okuva 1971
paka 1979 eggwanga lino we yaddukira ku speed etenkanika we yakola bino ebintu byonna ebitundiddwa waliwo parliament ekera mwenna abali mbasaba mugula kana akatabo ka Professor Mahmud Mamdani yakaise zero poison no sorry slow poison obutwa obutte mpola kibuuze lekazi buli mwaka tuwa sente meka parliament ya Uganda trillion guno mwaka natuwadde over 800 billion. What value do they add to us? Nothing. What value? Return on investment. Fababera mu business return on investment. Bwenteka millioni 5 eza meka bwetaza then there is no business. Sikola business nyingi ze bakuyitiramu n'ogenda okucalculate nga n'ogamba siteekawo sente zange kwate zigenda kudda. Siyita. Return on investment. Simple.